Sembra che sia quasi. Anuka yagala kulabako. Ndamuse. Dada, bakwe twani milidene twani bizomwana wange. Waliwena tumula. Aliwa. Akalulu batuli wakuru badambe. Akalulu. Uliriza Bruno mwana wange alaja nanga yesimye tata neno mwana Bruno kati Bruno ogenda kunkolera ekintu kimu ye tata jangu ngokuba kajjamba akakankanya emikono kali olinga yakwata ku muko oje ye tata osinkane muwala wange ulirenga nge wali mu kifo ky'okwesiima mabulire kyeddako Yes,
Kati no kikulu kazi ba kamera nsaba tukiriziganye otyo twanguye waliwo akatanatambula njaga tukole bino nga nabo ne step gyentambuza buli kyokoze atamba kiwandiise sikisiyeka sekyamazima nkoze ku mikolo mingi n'alabye okulaba abagole abeeyagala nga bano awo mukyalina wagambye nti fingifanga fu nti abaafa bapapa omukyalina ngeyakiyita mu bwangu abadde ki otandise bano wasalo kya kyamaani bakola batya ata nabiretse kati kola bwoti bwebamaliza ekifaananyi ekyo kimanyi abalungi tebakuba birafaananyi binyikwate mu bakifa waawo omwana wange teri obulungi tobugattamu ensoko kijja kuyitirira taata nedda mbadde nsaba bapozingeyo ekifaananyi kimu nga kigenda ku Instagram kati kola bwoti bansembereze cameraman njagala okolere wali emabega wali abaokola bwenkola bali basobole okujja nga tutambula ffenna wali mu nnyonjo yaabwe byo bitu bikozese kati oba ono abantu anabanyonyola kikukaisai ono omanyi twagendeyo okukyala okwanjula waliyo omuntu gwe banjula akati zijagala okubategeeza awusuuna beni nakuba endongo ati nvadde okwekyo ono wolugambo seguya tafunye byatwala ati oba ani abimuwesimanyi waise naye waliwo akola emikolo n'embaga omanyi omwana munesproeki nga tannabireka ebiri abaana omugole eyegenyini abanga akusobera n'awomereza n'akombako bwe yasize ku mumwa n'abuwandeeri nze taata lumu natta eddoboozi taata lumu omwana muwala oyo yali anobezza mukyala wange nga lwaki yatandika okwewoomya kati mukyala yagenda okulaba nga nange ensimayinga just kati oli nalowooza mbu kati kkiriza abakyala abali wano togeza n'okola ebya Bruno byakoze wateri obufumbo obutwale nga bwotokkiriza bano bakola byabwe obwo obufuule bubwo obukole kyo kati oba kati olabye Bruno aleese kamuli akoze ekigwe yinza obwo nja kubawa ekyokulabirako taata kiriwa nze omukyala owange ow'olugavu yamanya yafuna omusajja muddugavu tandika nga wogenda kunoonya beero naye afuba alabe nga njerukayukako ofuuka ekyo kyayagala taata akola ki nze sinaba mazzi gawunya mukka agasibira ku mmere mu box naye nga gakunaaba bwatyo bwampisa tato omukyala wo katumuwa omugalo omungi ennyo kwewa muisorotya taata nze owange ye yannema ate kiki lumu yafumba ekyennyanja nampa omutwe nga teguli mu nviiri nenda okumubuuza lwaki ekyennyanja tekiri mu nviiri naŋamba ekyennyanja kibadde kyasala sawulini wangi kati nze ebyewange nayo si byangu ogendereranga omukyala nga tonnamutwala kwolabira nti alina emputtu mutwe oba tonnamukuba yasooka atya aba atudde nga ku mukolo nga wano ng'atandika okwekuba empi nogati obadde kigwe yeekuba agema mputtu
kamage tebayinza ewange eno bonna tewali yeekuba kale nga bwetukola kino nsaba okkirize nga bwetufuna ekifaananyi ekisembayo wano tudde ku kiddako taata kino kigenda ku Instagram kati mbakube kigenda ku Snapchat sookoleke nga tonyemera ku Snapchat naffe yatandise dde okulima yenyini omulaba ali mu lusuku lwe kati gambye kati n'omunyega buli muntu alina waako kati mbakube kigenda ku WhatsApp status waliwo ekifaananyi kyolaba nga enkya kigenda kuwamba omukutu gwonna ekyo kigenda kubeera ku Facebook wonna sokoleke alina akantu kaweta okimanyi Bruno taata kakyako bwe buba bungi yayidde dda kati abulako majani nkugambye eswaga alina bisibisi baaba waliyo efumbe netokose waliwo ebyamayinja nga kowa ekyono kyebapozi nga taata kigenda ku banzijukiza ku Facebook banzijukiza baletera jjajja mukyala bamuleetera kaga ne mugamba kola pose emirembe yakola pose nakati eri mu ddiiri kabula gitunulako nseka kiki kubako sijja gikubuleweza okukolerawo ate ennumi okutangaba yakunziza ebbali metro niwekomere nnyo awali bestman kati mupozi nga kigenda ku safebond munyambe mubeere wamu muleme kwesa bestman tuuka wali metro muwala wange tumubeeka kubeera yekka kati mupozi nga kigenda ku safebond waliyo ne safeboard manya akati kabuuze wagitaata kati awo nendeeta kafulasika ne kacyayi bakanywa olweggulo luno taata olwofe tukanywa bulijjo tumulaba ye taata lwaki tebakatuwa ne tumunywerako akanywerako macyayi kati kkiriza ye taata mutambuze ye taata nga bwe tukola taata ate essaawa ze zino anti kola bwoti kino nakiri ye taata olinayo abapunta taata mbalina anti ngumikiriza naye ndaba taata nze alina Clara Big Clara oyo ono yasomesa abapunta b'ewaffe mwogereko mpola kye yankoze kooti ezitowa taata kakati anti tomuzza sigenda muzza okujjako nze okudda ekooti emmenya nja kutikkula kakati taata abapunta mbali bulungi yabasomesa selekita akumpeera akayi nate munafaca ajja kukola ajja kumwongera kale taata wangi Big Clara akoze omulimu munene nnyo n'asomesa entambula ey'omulundi gumu eyinza obutamala kabajje mu ntambula esooka ate badde mu ntambula ey'okubiri era kati bannaye twanguwe olw'okuba nti entambula za mirundi ebiri twanguwe taata Big Clara agambye mu lekooti yange ayagala ezitowe mutufaanagane naawe era odiza Big Clara bw'ate bwaŋŋambye kati wekibanga wekiri lekooti yange ezitowe sookoleke ng'abagole we wali kati gwe n'omanya nze Big Clara yamanya kyanampamu omuzira ladde mwalange Big Clara kiwedde gamba nti singa tebaali bakyala bandibadde baali nsaba otuule wansi ogereko gy'olinga okakkanya njogedde bubi amin selekita musooka okkakkana okiveemu kati oyo gwakkakkana bazzukulu Alooma muli baddembe okusigalayo waggulu sinze mbaduumira naye mulaba munamu akkakkanya nammwe mukkakkana kale selekita lo bampeera omuzindaalo ogwo boogereko eri muwala wange Teddy tukwaniriza mu famire weebale kujja weebale kutwagala nekyoba omanya ggulu akwagala ne bwassa obusasa Teddy mukyala waffe omulungi omumbejja Teddy Nason weebale okutwagala weebale kuleka bulungi
when you say Bruno, atumye okugamba nti akwagala nnyo nga bw'olaba akamuli kamu akareeti agamba nti otambulira muli mu musaayi kati nga bw'olaba green ono agamba nti kabufunye ebitaala bimutadde webale twagala naffe tukwagala nnyo tukwagalira ddala mukama abakulembere mu lugendo lwabwe. Amina. Today, Briefly, you look so beautiful today. Babi webale kwagala mwannyinaffe webale kwagala tukwaniriza mu famire ya Mukuumandiga. Omwami oyo Bruno ebigambo bye biba bitono nnyo bambi naye nga bw'olaba ekimuli kino bwakiweereza nti kiriko nakyo ayagala bwakufunye bw'oba osigala era asuubiza okukuumira awo nga bw'oli togenda kwejjusa gwe kasita osigala mu layini ye akwagala nnyo ennyo ennyo. kale tweyanza nsaba mukwata ekimuli ekyo mutukwase Teddy ng'ensi yonna eraba. Please hand over that flower to my daughter. Wow. Mumaliriza muddeko esayidi eriko Teddy mufuneka picha akawamu ate tuveeyo ndeeta abalala. Omukwano Teddy Otyo. webale kunyuma mukwano obugambo buno bwe ngenda okwogera Bruno Sserukumba yabuntumye akugambye nti oli kimuli ekyalooza ekiwunya akawoowo Wangi. mu mpisa n'endabika abasinga bonna abali wano n'agamba nti kati omulaba waliwo agambye nti omuli musaayi ne kati osembudde oli mu busomyo otambula otyo tikita Singa wali musajja wandimaze ekyalo baawe. mukwano tukuwa ekimuli kino n'ebirungi ebikirimu byonna nawe oli mulungi nga olaba ebirungi bino ebikirimu tukikuwa mutima omulungi mu ssanyu mu ddembe tweyanziza nnyo okulaba ng'olabise bulungi mukwano. Wow. Please hand over that gift to my daughter. Sweetheart Teddy, Princess. just know we love you so much. Love enyuma mu luzungu tokota. You're most welcome to this wonderful family. It's a large family. But the few sisters here, just know they have sent us and they trust us to come to you. Yes. They love you so much. Wow. Go seated. Mukuumandiga is going to hand you over to his husband. Wow. He has kept him for so long, since he was a little. Now it's your journey to hand over. Wow. And he's asking you, please, the way he handed him, please make it the best. Prove her you're the best. Wow. She wanted to come very, very much, but we told her, please stay home. We have given her television. Okay, they will be seeing everything, showing everything. So he's watching you. Just know. So she loves you so much, and she welcomes you. Wow. Please, we hand you over her brother. Keep him, handle him. He's a quiet boy. On TV, he's so much stubborn, but he's another person. Yes. So please, we love you, and we will love you. Wow. Please hand over that gift. Mutambuze. Okimanyi mwanyo kageze nayogera oluzungu nanyumira. Omanyi lava enyuma mu luzungu. Uba mugenda okwebaka muzungu agamba good night.
naye mudugavu wa wano okwomanyira nti mugenda okwebaza ali agamba ati erukulya ng'awuuza olugero manyi omutandike kufulu embazi yange gitadde luddawa akola ku byakwerinda kiba ng'akusiibula omuzungu agamba ne babayi naye olabira owaakuno ng'akusiibula olaafu weetuuka ng'aba akusiibula obulyayo n'akugamba taata Kalibbala tubulire obona nga tukutereka ekyeggulo keganga talina ssuubi obona okola ki ebyo gwabimanyi tambuze genda kusaba bwe nti ogenda kuntegekera abantu 10 genda kujjamba nalo olw'ensonga nti ensonga eno nkulu nazzi kuno kibayitanga okutta ekyama nga kibeera wakati w'abakulu n'abakulu genda kusooka ntwale bakulu bannange teeketeeke enamayumba nzize nkunone tugende kuzaala emutongole naye ekyo nga bwe kijja genda bawaayo eddakiika 3 nga bano bavuddewo bano bamaze okubuuza ku Bruno ne Teddy buli muntu yenna ayagala okujja okumubuuzaako nga bwenteekateeka mu nnyumba eddakiika 2 era nkomawo kuno nambateekaza kiddako tweyanziza nnyo kyakisibeyanzege asomye wanga tunabagenda mu maaso nina abantu ab'enjawulo benjagala obuuza ku bagenyi naye kasooke ne mwanyina wa Bruno naye ayina ekyenjawulo sista nsaba tutuuke eri abantu bano ate nga mwami dituke muliro motomoto nkusaba otuuke sista mu ddakiika mu busekensi 2-3 naawe otuuse obubaka bwo ate tudde ku kirala eddakiika 3 zikozese bulungi. Hello Teddy, my name is Nora. I've not met you before, but I bring Bruno's heart to you. Yes, that's what he asked me to come and tell you and convey this message to you, that he will honor you in all your ways. He will uplift you in everything that you do. He will make sure he blesses you in every area of your life. He will love you, he will be kind, he will cover a multitude of so many wrongs, and he will love you for a very, very long time. He's asked me to bless your generations because you will have children, and this is the first step of having blessed children. So that's what he has told me to tell you, that his love is strong, his love is mighty, and his love is wide. So with this, he says that he loves you so much, and I hope you do the same for him. Kakati mu kaseera kano kennyini DJ Muziro